Kati gwe SUZAN omulaba oyo ali mu kubala era kati SUZAN mugezi ewamba SUZAN gwe bala nnyo wamma wamutegeera omuyaayo oyo mwenzi mufu kebera muno bayina yasina buzibu nze ne bwatayogera kirungi eggulu lima abaana bangi bafunidde embuto mu makanisa omwo gizimba ebaga bugingo lyafunye ssente koza kitazimba kyati ate kinaba kutuuka ku nteekateeka ye programu y'ennene programu y'ennene tagenda zimba kyaki eyo nga mwena mundaba bugingo tagenda zimba kanisa eyo eyo bizinensi ye bwe balitandika ekyaki bwaligitandika nga muzinjemu obwesige mu January wano olowooza wabulako bbanga ki bugingo tolokonganko kati bugingo kino kankyogere kati kankyogere bugingo si mulokole alina kuddamu alokoke simusalira musango kuba yakyalina obudde bugingo sikusalira musango toli mulokole lwaki bugingo toli mulokole akulembera abalokole abalamba n'abantu banyiiga nakibagamba ba mu birooto bakimayo ki okukimayo ebintu bye byasigalayo oba gwobadde kigwesebo gwombuulira ki ekigenda maaso wagajje bugingo agenda kudde wa Teddy nabitaliso bitegeera okukima ki alina n'obusimu bwakuba akubira ani tondete akubira baana akubira Teddy kati gwokimanyi nti Kasanzira anoonya abaana bawalabe bamubuzeewo ekajansi enekitende kati anoonya abaana bubi nnyo ate kati ayagala kudda walundi ayagala komawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Pastor omulungi adde mu following awo alina we yagambidde nti obutuukirivu si nti nno timukole ebintu ebyobulokole era adde ali ku sobi oyo sekitegeeza mbu omuntu agamba nti alokose nti alokose ayingidde nga tayingidde eno omukristu nakola ebintu byonna byaba akoze nti aba alokose abantu bangi bakola ebintu nga tebireflectinga bulokole mu bulamu bwabwe naye nga mwenja kubuuza mukwano gwe ennyo asinga ye byakola mulokole nga ali omulokole ye Pastor Bugingo alina kuddamu kulokoka Bugingo tolokonganko kati bugingo kino kankyogere kati kankyogere bugingo si mulokole alina kuddamu alokoke simusalira musango kuba yakyalina obudde bugingo sikusalira musango toli mulokole lwaki bugingo toli mulokole akulembera abalokole abalamba n'abantu banyiiga nekuguno ne bayogera oba munyiiga nze njogera mazima bugingo toli mulokole wana oli mwenzi alina omukazi omukazi aliwa mama Susan mukazi we uwo teri wange embeera yeeyo omukazi Susan si wo mukazi oyo ye Teddy ne kati naye wawasa n'obivaamu n'ofuna n'omukyala yes naye mukazi we n'omukolo nzi nagukola yagenda okukwana Teddy sorry makula nga talina mukazi we mama Teddy yes yiwa mulabyeko enyirira gyanyirira anyirira era Teddy nyirira omulabe kunyonyi aya Teddy nyirira mukwano Teddy nganyirira okwe ate katuwuliza bigambo bino Bugingo natera okudda ewa Teddy nakibagamba ba mu birooto bakimayo ki okukimayo ebintu bye byasigalayo oba gwobadde kigwesebo
gwombuulira kyesigena maaso wagajiye Bujinga agenda kudde wa Teddy nabitali so bitegeera okukima ki alina n'obusimu bwakuba akubirani tondete akubira baana akubira kati gwokimanyi kasanzira anoonya abaana bawalabe bamubuzeewo ekajansi eno ekitende kati anoonya abaana bubi nnyo ate kati ayagala kudda wangundi ayagala komawo mu maka gageeri kati ate namayumba yo mulaba tugenda teekamu abapangisa ate omukyala waamu tugenda mugoba obudde bwamaze tugenda kugoba ye Suzan sorry Suzan kankyogenda gwe nnyabo ye Solome ye Suzan Solome kati zamuyita Solome ate lwaki omwana nti yayimbya oluyimba omwana yayimbya akayimba n'agamba omwana ogundi ali wa Solome kati gwokimanyi nti Suzan ye Solome ate atya ye Suzan makula kati ye Solome ye Suzan namakula ate gundi kalo nantonga yayimbya akayimba anonya musajja ko bali wa Solome otyo sebo kati kagamba ebigambo bino Bujingo kati yatandise otegeera omukazi oyo nti mugezi nti muyaye ndi muyaye ati bwe bugezi bwetegeeza yes lwaki mbadde manyira ino koza lwaki Teddy asirise wala olabyeko nga Teddy aga twawukane nga bagenda mukota ne bamweganirayo Teddy bwamulabyeko nga afunye omusajja Teddy tabyagala aleka akuze mkyala akuze emyaka aliwo akuze tenyira janjirira hanene mulayo kunyonyi omulabye kunyonyi mulayo kunyonyi senda kino nsaba Katonda taata mpa obulamu mugenda kulaba Bujingo nga ndidde Teddy kino nakibagamba mugenda kukiraba sebo musumba mutabani wa gundi wa Bujingo mugenda kulanga sabira ku TV kati mugenda kulaba kati gasaze no Bujingo nje jabulira agamba takiriza andi jukira Teddy asora ni Suzan batambula n'abawala abalala bamugamba ngeze ko n'emikwano jangaba se kubuli ajiringa agamba simanyi ngokeza otyo omukazi agenda alabe bisoro simanyi alabe bichi andi kati Bujingo nje jabuli abakuba Teddy asora yani Suzan yebulira ko yene Suzan we mbo simanyi omusajja muli bazibu simanyi banze ni musajja ki zikirizania mukazi okugenda okulaba ebisoro nga siriko ati kati ex wagundi yatandise okudda owa Suzan ngeye embozi mpanvu kati ngenda kuwa embozi yonna kati ex wa Suzan ka Suzan yateekamu ne sente mu ex ali bwamani yayina bangi yayina fuso kumpi namba kali ngamba otata w'omwana kuba yatunyumizanga eno gye yazze ebintu bakubali tata w'omwana katate nina gobadde ki katata w'omwana yagala ki nabitegedde katata w'omwana kati basosede bamwoyo kati okimanyi tata w'omwana bamwoyedde $1,500,000 nasooka asirika yabadde abanja mwana we ate omwana kati obadde ki omwana ali eno kituufu ali mwana ali eno sebo n'erinnya alina lyeno kati wuliriza tata yatabuse bamuwadde $1,500,000 nasooka asirika bwino nga mupya kati muyina mupya nnyo nze kamulina ne Suzan bamuwadde emmotoka yampiseka tune twasinkanye ku mafuta awo omanyi double cabin zino zifoogo ezo sebo gyavuga kati n'omunezi bamuwadde gundi Harrier tata omwana ndeka tojokeza kati nina bwino naye musumba bwagamba muno wuliriza bamuwadde Harrier no kati kagamba amazima kyembadde simanyi naye musumba bagamba nti no omulokole olina okuba nga ojjayo ennono z'obulokole zonna aweneebuuliza ye kino kikola kyeyakola ekyokulekawo omukazi n'adde eno bo bulokole talina nono yadde n'emu kyovala bwentandika okulaba omusajja oyo bwentandika okulaba omusajja oyo ng'agamba nayogera ku nnono one ekyokubiri nateka okugamba and by the way bwe tudda mu gundi entuufu Sobi ne Bujingo tebalina njawulo gwa buli Bujingo buli omuntu omufaanaganya Bujingo Sobi abadde mubbi Bujingo mubbi naye mubbi abbi endiga aziyita ye azikima abbi endiga ezimusanga ewuwe abbi endiga yes kale njawulo oyinza okuba nga erimu nti Sobi yakwatanga kabadiya ontakwasa kabadiya akozesa buki akozesa bwongo yes Sobi ne Bujingo be bamu
Bugingo si yomu ne Sobi. Kankiddemu. Sobi ne Bugingo be bamu ba Luganda. Si kyekyo, si kituufu ne kiwakanya. Nkyogedde ensoba munnoonya. Nze nkiwakanya kubanga? Nkyogedde. Sobi abadde wambaddiya. Omutya pasita wugo omutya. Ulize pasita wange. Musumba wo. Musumba. Nze kugambye, wuliriza. Oli abadde kale ensonga erimu kale njawulo erimu. Toli abadde attabusi. Wambaddiya. Naye ono gwokimanyi nti alina basse. Nga tabakutemba ddiya mbuuza abataatya bakwata sente ze balina zonna ne bazikwata amateeka ne basinga nga bakaaba ennaku ng'ebaluma tewalaba abaleeta tobejjukira gwe oyo musajja nekati sente zabajjako abagenda kuzimba kyaki era yalangirira saawa yonna eriwa kyaki eriuddawa January sente zabajjako ali mu kweyagana na Suzani ate kati ngiyinza sobola okugamba yo ndeka tonsijamu ebigambo omulala ono weekoze Suzani yekka gw'alina alina omulala ono weeno munyonyo kati njaga kuddamu okudda kano kakigamba abantu bano njaga baletera BWINO owatata w'omwana bwe yakomyeyo ne bamuwa ne Harrier baletera ne BWINO n'omusajja Bugingo n'omukazi Bugingo kati gw'alina vako Suzani Suzani kati ennaku gy'alina Bugingo alina gw'alina omulala leka naawe kyogamba amangu ago Suzani bamukaddiyiza obadde kina bwe yakaddiye dda kasa yasala enviiri n'adda mu bino ebyo enviiri yasala ali lubuto luli luddawa nkotedde seba ali lubuto luliwa ali lubuto luli luddawa nkulaga ekifaananyi ekikulu ze kugamba ebigambo byange n'owakana era nakugamba tandika okuteekateeka ebigambo by'okwetonda kubanga ogenda kuswala nze nkubuulira ekigambo kino ogenda kuswala kubanga kati nkugamba ekigambo kino towakana Suzan omulaba ekirungi Suzan mugezi yeeteeseteese dda naye nga Bugingo alina omukazi omulala yaliwo oyo mugenda mulaba njagala badde nkunoonyeza no kifaananyi ng'ali lubuto kino kiki omusumba ali akutte talina lubuto omusumba ali akutte abo nkugambye bano kati nzogombule Bugingo ku buzannyo bwazannya nga alukebera lwa bbanga ombule Bugingo buzannyo bwazannya ate ekintu kyeyakoze ekirala kyeyakoze okugamba okuteeka okulangira muhoozi namugamba nga bwasoma ebintu simanyi biki biye yamwogere muhoozi yanyize naye si yabikola abaana ba social media be bagatta wansi yabanagedde yabyogeraamazima omusumba siyasobola kwogera kati nze nkubuulira amazima baana ba social media nkubuulira nno kino nze nkikubuulira nti omuvuzi wa simanyi omuvuzi atamidde simanyi bw'oyimira mu kkubo ekyokutamira teyayogera kyakutamiira ye yagamba muhoozi tamanyi kwogera nagamba ye mwogezi muki ekyokutamira kyo bakigatta njogera amazima teyakyogera wabula ye alaga nti ye yayogerera ani yayogera muhoozi yanyiize n'atabuka esigeza ayinza omanyi obuzibu bwayo omusajja ayogera nnyo ate mukwogera nyo bigenda muleetera obuzibu fukumuka afukumuka teyebalira musajja we oyo ate kagamba ebigambo bino bino batasoba bwe kino kakikugambe mwena ndoza mulabye gundi yagenze Sobibo aba agenda bona bagenzi ichuli yagenda Sobibo yagenze naawe sebo taata weeyogeza nnyo nga gwe oba oli owakabi nga bwe oli omwegezi owakabi nga gwe oba oli omwenzi ennyo teryakukwatako nekooti zakulemwa tandika okwegendereza gwe musajja gwe nkikugambye oba okitegedde Bugingo pasita woono pasita wo sikigana weefuula owaana nnyo jjajjaata nnyo okola buli kimu kyonna ye omusumba abataliiko ebyo talina na saidi agiina saidi buli mwakiraga yabajja n'ayogera simanyi biki naye gwe bw'oyogera ku bisiyaga ofa pulezidenti wuliriza badde ndowooza gwe wenyini Bugingo nti gwe the right person okwogera ku bisiyaga lwaki tobyogerako nina kintu kyenjaga twogera olwaleero mwena mugamba gundi ayogere ku bisiyaga ani Bobi Wine Bobi Wine akrisi ye yakolako ekintu kimu nayimbako ne ku luyimba nga ku bisiyaga me lwaki mwe mwali mubuddeko ku njiri ku bisiyaga bamubandinga gwe ng'omusumba actually gwe the right person okwogera ku bisiyaga gwe the right person gwe Bugingo gwe lwaki oyogera ku bisiyaga lwaki gwe oyita Bobi Wine ayogere ku bisiyaga gwe musajja gwe lwaki gwe wenyini gwoyogera yabiwakanya tabikkiririzaamu ani Bugingo bwabatabikkiriza lwaki tabyogera ayogera era n'agamba nti nange kenyini yali ayogereko ekigambo abeerawo ng'ayogera ayogera ati ayogera anti amanyi nti Bobi Wine alina following ennene ye talina following
Geta ina following. Wangamba zile ndiga baleta ndete. Kale muzale twachazogera. Yebwa banga ne gundi kale mundiga zalira. Lwaki tazogera? Ziri abazirese ziwulirize buuliza njiriye. Mbadde manyite yandi bad example. Ye nayoga nayoga tibanange wale budeka ku njiri yona jabulenga kati bisega bibi. Mpaye njiri yona oyo musajja ngayogera ku njiri gamba te. Kala ni muntu ofalina okwogera ku bibi bwe bisiyaga mu Uganda. Abasumba bennyini. Bebasooka. Number 1 abasooka. Abasumba. Be balina okwogera. Because bebogera kubikola ebibi. Be bantu abatuufu okwogera ku bibi bwe. Yes. Abantu abatuufu okwogera ku bisiyaga be basumba. 1 Pastor Bujingo. Serwadda. N'abalala. Gwe Bujingo akitoyogera ku bisiyaga. Ayogera. Abyogera wa. Ngambayo njagala mumpe bane mwe n'abandaba. Njaga mumpe video yo nanga Bujingo ayogera ku bisiyaga. Wabula ekintu kyonna sayogera bataliko bagamba Bobi Wine gwakitoyogera ku gundi. Gwakitoyogera ku sediyo. Gwoyogera Bobi Wine. President wa mwamuwulidde. Gwoyogera Bobi Wine. Yayogera timu eri. Kale tetuganye. Kino kanchogera oba munonye ndi munamawule ndi munonye muwozi wachiro kama muwozi ayogera ku bisiyaga abyogerereko wa ati gengeni gwe bagamba ti ye gundi kale ati ye gwa ngati kwawagira mpayo gundi yona nanga muhoza ayogera ku bisiyaga muwozi ayo bino kambi ogere mpayo gundi yona video yona nga muhoza ayogera ku bisiyaga anti kitoye talina wayogerera. Waki tayogera? Talina platform. Muhozi project yani. MK era ya Muhozi. Mundeke n'okundeka. Ate yani yandibadde yani. Yandibadde ayogera. Ne mwana mwesiba kirekesa adina kino kinategedde. Bobi Wine president wa Uganda. Hanti munnange bwagera gwe bagamba yogera ku kino. Gwe Bujingo Eva bukasera gamba. No baba ncha bunchawe. Bobi Wine president wa Uganda nategedde. Hanti wansoga bagende Bulaya gwe bakola ki? Gwe ba interview. Ate ba interview zayogera balina muteka bonna bamubeerako. Silaba by that ogedde ensoga. Silaba nko president Museveni nti president wa Uganda ayogeddeko ne BBC ayogeddeko na kino. Oba ye atalina budde. Ava ku ekyo. Wolebe Kongo abantu bagamba nti Museveni yogera ku bisiyaga nti Muhozi MK ngabo gati ogenda kujja kugunti yogera ku bisiyaga. Lwaki bagamba Bobi Wine? Bonna bateka Kongo Bobi Wine yogera ku bisiyaga kyeze president we. Sebo Bobi Wine tata gwe president wa Uganda tukiriza. Yes abacha oba munsambya munsibe. Nchogedde wano lwaleero. Bobi Wine yani sebo? Ye president wa Uganda. Yewangulira wa. Kubanga gwe bagamba ati katika president lwaki gwe bagamba yogera ku bisiyaga. Yalina obudde bwe. Lwaki abasumba bennyini? Abasumba bennyini actually omuntu omutuufu yandibadde abasumba be bandibadde abantu abatuufu okwogera ku bisiyaga. Mu abasumba muli bakimba sumba kimmwe. Babulira njiri yawe. Abula kafene mugundizo mpula n'obusumba. Linda kusumba nga tonnagenda. Be bandibadde boogera ku bisiyaga. Naye bafaayo. Twogera amazima fena. Ku bantu ani yandibadde ayogera ku bisiyaga ani abadde avumira ebisiyaga. Basumba. Si basumba. Si bannaddiini, si bakatuliki, si ba protestants, abasiraamu ate abasiraamu mwembeebaza mugezezaako katika neebaza abasiraamu. Abasiraamu mwe nyini mugezezaako okuyimusa eddoboozi lyammwe sira kye mboogerako naye abalokole abakatuliki abaprotestanti batunulira musijjako gundiyo lindako musumba lindako tova mu mbeera natanulira ebintu bye ntunulira musumba Bujingo yakunyiza sinda Bujingo yekka n'abalala naye abalala bagezezaako Bobi Wine jangu yekka kubisa gwakire mu byogerako abamu tebalina ddoboozi tebalina ddoboozi tebalina amakanisa balina amakanisa nze kyobula neebaza abasiraamu mwenna balina service mpitirivu balina amakanisa abasiraamu mwe bantu abavayo ne mwogera ku bintu ebituufu kituufu yes nze ni musajja mundu yes nze kambagamba ebigambo bino siri musiraamu naye abasiraamu mwe muvayo ne mwogera ku bintu ebituufu naye abakatuliki basiriza abakatuliki nabo bagezezaako naye abaprotestant simanyi ono yani kazima mugalu ali mu kulya kweyagana kunywa bbiya abasajja bbiya ambulya naawe awo mwai simulaba nko ng'anywa bbiya kyewandikambye nti basirise kyo kituufu siraba nko kazima mugalu ne bannenga bwanga wali kugundisa mulanga kwambia tonjogeza ebintu kale ekyo tukireke bajja kunyiigira bajja nyiiga naye tebayogedde naye kyogedde amazima mu bantu abagezezaako abasiraamu big up abasiraamu big up bogeddeko
beba abafuddeyo abalokole abamu tebaliwo mwe bali bapasa babadde tebaliwo tondetera bakuba nti ate mukubirwanyisa tebaliwo benyininyini ate beerwanyisa nambayo omusumba abasumba ate nabo abaze nga balingabe ate nga sebasumba benyimba kazanyirizi nga Sempa semanyi ani bawitani Martin Sempa waliwo no male oyo si comedian waliwo no musomba male mpozi male leka tungondera Sempa nyini comedian ngoti abantu we batyo pasa kigana naye abadde abirwanyisa ebbanga lyonna bamugoba ne mu America lwa bisiyaga kiganda artist naye ngotera bugingo bwagamba Bobi Wine wesigo tobyogerako babugembe balina omuntu abasisi ngamba ya abantu onanga bugingo agamba nvumirira ebisiyaga tombulira nzi pasa bugembe oyina omuzindaalo bugembe yali ayogedeko ku bisiyaga oyina abantu bangi mu kyalo bugembe oyo golaba yali ayogedeko ku bisiyaga sibulirangayo nga bajja ye yali awo asirise bwajja mwe nina gye namulengedde waliwo yabadde eno okugwonene wa Kenzo bayita batyeno gye babeera Federation nedda gundi president wa Nigina Kenzo president wa kakati nayimba akayimba balina akayimba akapya alina akayimba akapya ne Pastor Twina Albert oba wakawuliddeko bakaita Lusozi okamanyi akayimba akapya ka Pastor Bugembe nani mulimu Pastor Bugembe mulimu Pastor Twina Albert ne Bugembe katika kama ebigambo bino nosonyiwa mulimu kino kankyogere Bugembe anansonyiwa ne Bugembe nyini nze sipalina kyangamba naye kyasinza ate Bugembe nyini ye kasitaba nga gyali ate kati Bugembe tokyamwawula mba bamusumba oba mulokole kaka ekyasinza okunewunyisa yayimbye nakwata akazinjalo nawe abali nabo bayimbe ababaddeyo nawastabwa waliwo omwali adde akuta egirasi ngakuta bia kadeka waini namuwayimba oluyimba kati ngombulira mba oyo naye musumba eyo nyina akolagana ne bana bali mu gundi zatombulira nabalabye lujja kuvunama oluyimba lubadde olusozi nabirabye lujja kuvunama ate ono yabati wandiba kale Pastor Twina etalina buzibu naye Pastor Bugembe yakodagazinayo nakawa omuntu akuta ebbiya enakuta girasi ya bbiya enakuta kamayikofoni ayimba olusozi lujja kuvunama nengamba olusozi bagamba Bugembe lwaki tawasa ndeka awo tulindeko okay Pastor alina ekintu kye waliwo ekirala ekiri mu kyaki kati nakuza omuntu twakubuuza kwata ku munno obukebero balina peti wakawulidde Pastor Bugingo ekyaki abantu batuusa okwefungula kati webuuze natokonoga simanya balina simanyi Mothers Union simanya balina tebakyagala manyi lwaki bukikati webuuze omusumba omulamba gumanya oti abambala Mothers Union simanyi nabambala ne buno busimanyi bugistring nabukola atya ati ekisooka ati kati omusajja omulaba ye yagenda okujja olwedi yali mwezi kuva ku muntu anti yalinga atunda mu katale yali wa mukatuba mu wino gomanyi abatunda mu katale gomanyi aja nakuwuliriza omanyi gwe bwenjogera ku musajja wo ng'otali musumba wange kwegamba kati sikamwogereko oba nnumbyemu omuntu yenna abatunda mu butale bwakwata akaleega kano bwe kati asooka akaleega ngagenda kwebakako anga nonkakuwadde baba balira ku kaleega ne ku buvali naganga nonkakuwadde oyo obugingo mwenzi naawe that's why era Teddy wawona ekisiraani ate nga gw'omwoga nti agenda kukomawo Teddy adda atugenda kusooka anti bujuka asooka ayende aterere oba mugenda kusooka mwatuza bulokozi tumala mukebeza n'okuddamu omulokozi omwatuza tuddamu Teddy tuddamu bugingo komawo tusooka mukebeza siriimu one kubanga abantu bayagadde bakasino abantu bayagadde bano tonjogeza ebintu alina kusooka akeberebwa alina kusooka kuddamu kwatuza obulokozi kukebera tuza mu kwatuza obulokozi kati kubanga omuntu yena yali mu butale najja waso wakasino katogo kabeerewako eyo kati uva ku ekyo kati okimanyi ne Teddy akimanyi ali mu bweraliikirivu anti kati bwe yawaso wakasino kati ate bano abalala abaliwa kati bugingo oyo omulaba guva ku muze nagamba bugingo yabeera nga ali ku garden hotel wali ezana ajja anjuli oba saamulabanga nga bamasaji nga yaganyo masaji omusajja yenna nga yaganyo masaji omusoma nga alina abawala bana bamukolako masaji walugamba mbu amasasulirako ne ku masaji namusasulira mbu nga bamukolako masaji oli awo ng'anyumirwa bitya naye ekintu ekyokugamba abantu ate abaana abazza bamukolako masaji ne bajja ne banyumya ate se ne basasuliranga ne bajja ne banyumiriza akantu kali nakawulidde ate tankwata bubi kuba nsobola okwogera bye bamukolaka ku masaji nawulidde akantu kali ng'agamba nti kebera muno balina peti kakati abantu bakituusa okweyambulira mu kyaki
omusumba ogamba otano tukebera muno balina peti kati otandika otya oba omusajja yalinanye ng'omufungulo laba balina peti. Kati njagala okkiriza olwaleero nti oyo omusajja tekyali kyaki kati bw'obulira tenje nno tekogamba simanyi owa string simanyi okole booti owa pati simanyi peti tekyakola kebera muno omubuuza simanyi waliwo oli nga ye simanyi bamukola batya bamugajambula simanyi nakola simanyi ne bamukola batya bubuuza muno oyambala mazazi unioni oba oyambala string akitegeera ye abamanya atya oli yazina abaana mu kyaki era kyobola Suzan abeera bwati n'ategeera n'agamba ono kati gwe Suzan omulaba oyo ali mu kubala era kati Suzan mugezi ewamba Suzan gwe bala nnyo wamma wamutegeera omuyaayo oyo mwenzi mufu kebera muno oba alina peti akantu mukebera muno alina peti mukyaki mukanisa namba kiringa kyolamu abasiraamu ngenda bawanya ekitiibwa gwesobola musiraamu ng'agamba mutundu simanyi kebera gu that's why abasiraamu bakola bwe bati bakwata abasajja ne babeera n'abakyala ne bakola ti babitegeera babawula gwokiba nti bangi abalokola abazze bangi nnyo mu makanisa nga baze kufuna abasajja n'abakazi bangi kankiddemu okiba nti abantu balokole bangi nnyo abaze mu kanisa sevumya kanisa ng'abasajja baze kufuna abawala balengera abawala mu kanisa nga baze bakwana n'abasajja ne baze nga baze n'abawala nga baze kulaba abavubuka abali mu makanisa era eyo walema okufunamu eyo ng'agenda mu ndala babeeramu nga bazungazunga mu makanisa olaba ayogera ku bikanisa ene ayogera ku byeri ayogera ku byeri abaana beera mu zigundi ezo ne zisimanyi worship team ne beekwanira omwo ne bazaala ne bafuna embuto abaana bangi bafunidde embuto mu makanisa omwo so kati nkubuuza ekibuuzo omwana afuna embuto mu kanisa ya Bugingo ogenda munenya otya Bugingo agenda mugamba atya naye agenda mugamba nga muweereza gwe Bugingo ogenda gamba otya omwana ng'afunidde olubuto mu kanisa afunisiza olubuto mu kanisa ogenda mugamba ki esooka ekanisa teri ku musingi gwa bufumbo butukuvu abantu bamyo waludde embaga yayo embaga yagitwasaba bulyayo yadabonkana omugolo omusajja bamukweka so ekanisa teri ku musingi gwa bufumbo era abantu abatuusa okwewasa bagenda mu makanisa malala lwedde ekyo kivira ddala ku mutandisi waayo okitegeera otandise okubuuza abantu oli tiimu peti simanyi oli tiimu gistring oba oli mothers obibuuza abantu mukyaki omwana omuntu yazze mu kanisa ye ne bannange kyekinagamba ndoza tandise okukkiriza nakugamba abantu abali mu kanisa ya Bugingo basasula bajje buzi abantu abatuufu teriyo naawe teri muntu ajja mu kyaki ya pasita Bugingo nga yajja kusaba busabi bonna bajja kubasasula busasuzi babeeremu gwe toyinza kubanga wazze oyina ennaku yo omusajja nteeka kugamba nga bakunyonyola peti ne gistring simanyi muleka abakazi bali bagenda mu bisolo bajja kulabiramu ebisolo balabiremu n'ebisolo ebirala musimanyi nzesikiriza mukazi wange musimanyi nakola bwati ne bwati omusumba mufo ky'okubuulira abantu enjiri era mwana nze kankubuulire musajja gwe otattanyi obulokole gwe Bugingo kebera muno balina peti oli musimanyi mukebe kitegeeza bwogamba nti kebera muno kyeyoza omusajja waba asomedde omukazi agenda mugamba agenda mukwata eno agenda mukwata eno okitegeera kitegeeza ki gwogambye otya muntu kebera muno oba alina peti mukebere oba alina akalenga kitegeeza agenda kukwata mabeere nti musumba ali ku kyuta alagidde anti musumba agambye nawe wenyini waba osabidde omukazi ali wano agenda kujja kukwatemu gwe kankebere oyina gestring kankulabye naye omusajja gwotuswaziza nnyo ekiziba kyobulakola akigiyo bulungi oba ye bannange kati osaza abalokole osaza n'abasiraamu ati kati balwadde bamuyita Haji Bugingo kati kyezo osaza abasiraamu n'abalokole abasiraamu gye yadda nedda hati ye Haji Bugingo kitegeeza aswaza abasiraamu n'aswaza n'abaki naye ani akola script ebigambo byayogera lwaki asooka yennyini yabyekolera anti yennyini ye Alpha and Omega ye mutandisi ate ye mukomekereza anti Bugingo talabulwa era kyobala abamuvaako ne bagenda ne bagamba kabatandike ne bagenda ejjinja bagundi bamutaawe n'abalala ne bagamba tuve ku musajja ono so ng'omuntu tamanyi kati n'abantu baali nabo baatega nti zonto kati Bugingo akyategeera zonto kati ng'omuntu tamanyi kyebayita public speaking nti bino ebigambo wano tebyetaagisa wano byetaagisa wano nkendezeemu atakyalina ebyo Bugingo zonto akola byayagala kyekibagamba era singa oli omukazi yagamba asaba abasajja twabavaako dda yandibadde agamba abasumba twabavaako dda mukola byemwagala kine Bugingo twamuvaako dda akola byayagala twakuvaako dda tumukola byoyagala taata Bugingo
twakwesonyiwa okola byoyagala bwokwata abakazi mu mbugo bwobagamba okwate simanyi mugundi bwobagamba simanyi mukole muntu taata kola byoyagala twakuvaako ate gwali mu MK project tunakugamba ki munange taata okola byoyagala kanjogere ku musu kwata abakazi mu mbugo kwasa n'owokusatu n'owokunomuwase taata okola byoyagala ate gwali mu MK project munange tunakugamba ki okola byoyagala obuulira byoyagala gwe byowulira byoyagala okubuulira byokola taata buulira bwoyagala kugamba nti simanyi mukwate mu mpale tujja bajja zikwata mu taata bakebere balina peti mukebere bamulina peti taata bugingo okola byoyagala nanakwatako ni mu MK project munange okola byoyagala kyaki eyo ekyalimu abaana bakyasabiramu tebakyalimu oyinza okwata omwana wo mutwale wa bugingo nga mwana muto Sunday service kati njagala ondagayo ku Sunday service ndagayo ku video nga mulimu abaana abato mwena abali abatulaba musindikayo ka video ng'abaana abato bali mu kyaki batudde ewa bugingo gw'oyinza okwata omwana omuto n'omutwale wa bugingo ati kati family ekedde egenda kusaba omwami akutte emmotoka aladdemu abaana n'omukazi ne agenda ku kyaki aliwa tugeze family egenze kusaba abaana babaleka kati waka ekigeze kyaki eno omubuka ayina ekyokufaanana nange ey'omugenzi yiga naye nakyenkubuuzaamu ekibuuzo oyinza okukwata abaana bono tugende mu kyaki waabwe ewa bugingo anti obeera ku risiki saawa eno omusumba ayiwawo ogugambo saawa eno omusumba amutola okwogedde bulungi wulira bane okwogedde bulungi ogambye ati obeera ku risiki anti lwansonga nti osooka okuleeta omwana bugingo n'agamba abakazi abanene abalina amabina amanene munkola bwe muti abyogera no mu kyaki kati oyinza okwata omwana wo gw'ozaala banaye mwena abatulaba oyinza okwata omwana gw'ozaala nga mwana n'abamaliriza n'abamuwala n'omutwala mu kyaki ya bugingo ate abaana abato baagala nnyo okuyiga nga jjukira abaana abato bakyasinza obwongo pulira n'ennaku ku mutima kati olwo abazadde bakola batya abalina abaana mwegabanyamu abaana ne basabira ewalala naawe n'osabira ewalala anti kati jjukira bano ngeri gye babawaayo omutwalo omuto sagamba bana bagenda okufula emutwalo ne transport n'ebirala bamala gagenda bana babatwala mu makanisa amatuufu agenda og'okukyalo esegeza kyaki eno saawa eno eyinza okufaanana ey'omugenzi yiga wange ey'omugenzi ge yali yakomera kati kankubuza ekibuuzo lwaki tebagizimba ebbanga bugingo lyafunye ssente koza kitazimba kyaki tekinaba kutuuka ku nteekateeka ye programu yenene tagenda zimba kyaki eyo kankiddemu nkyogere bujja oŋŋamba naye bwe baligitandika kino kankyogere nga mwena mundaba bugingo tagenda azimba kanisa eyo bizinensi ye bwe balitandika ekyaki bwe baligitandika nga muzijemu obwesige mu January wano oza wabulako bbanga ki sente yakajjawo zeyasooka nesizzeeko bw'atandika nga kyaki ekyaki kyatagenda gitandika kale ayinza onotandikako n'akomaawo awo alina kyabala kubanga akimanya tebakyamuliko awo agenda teekawo za apartments eri yazimbayo naye nakwata nazimbayo agenda kudda mu real estate yes zagenda okuddamu ngoma sente zagenda okufunaawo apartments awo ngoba sente zagenda okufunaawo tagenda bugingo tayinza zimbawo kyaki kyaki agenda musala takyalina abantu akola business kyaki business kati oyinza okwesa nga ataddewo theatre ng'abayimbi bajjana ngaateekawo nga bapangisaawo kyaki business oli business ye naawe kale ye Pastor Sematimba tubadde naye lwaleero ayogera amazima munkyawe njogedde amazima munkyawe njogedde ku pastora wammwe njogedde amazima muli biraba mu maaso naye omukyala ali lubuto era awo teekateeka okuswalako katulinde sazeeko enviiri buli kimuzi nga ataddeyo ebigoye tumala kulaba ku mwana yeetaba nga owagundi owamuzaata ani owamuzaata ono omukyala muzaata yani kuluthumu walabeko banga bazaana egundi batufera nno kati waliwo enjawulo ne bugingo negundi ne kati yali afaaki ku luthumu obirayi mwana wa taata kati yali afaaki ku lumamu nataka mageze Canada mwana nakawere kyale ku mwana agende kana
mbagala nnyo mbagalira ddala mu subscribing mu Uganda mu osanga buli kimu eno Uganda banange oba Uganda mututu Uganda mugitunde buli mu amwe portion ye agenda alabira Uganda yadda nzajjudde ebinnya saagala amusoka agamba yaddankana nzajjudde nnyo ebinnya saagala mpazi osooke bakola ebinnya ebiri mu Uganda bamala okukola ebinnya ebiri mu nguudo bampeeka ekitundu naye mbadde nsaba kanjogere ku bantu baffe bana tugenda tulina wano tulina Steamport restaurant tulina emmere ennungi waneri wano ku Hotel Millennium Zana Entebbe Road mujje mutuwagireko wano wetuli mpolampa tulina steamed emmere eri steamed mwenaba mujje muna ku mmere ey'enjawulo emmere ennungi nnyo bwentera okulya wano nganze mujje mubeerewoko wano enamba z'essimu 0766 40 83 21 yes 83 21 then endala 0744 230837 mujje mutuwagireko ku Steamport wano and restaurant mujje mutuwagireko mujje mubeerewo mpola mpola naye nga mutuwagire nnyo naye nga ekirala tuli wano ku Millennium Hotel tulinawo sauna weeri mpola mpola nungi nnyo tulinawo ebyokulya n'ebirala byonna tuyenza tuyanzege kale nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo akyenkusaba subscribinga commentinga likinga teekako kyonna kyotaddeko baako ne gwotegeeza ku mboozi zino tujja kwongera okusanyuka era tujja kwongera okuleeta ebipya naye nga leero omusumba abadde fire nnyo abadde muliro tukyagenda